Yes, Ssente TV kwoli webali kubanga okyagoberera omukutu guno yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nyongera okukubuuzaako ate ne nkwagaliza ggwe Omukatuliki kye bayita Palm Sunday olunaku olulungi ne neebaza nammwe abatambula naffe mwenna abagenda mu comment section ne muteekayo obubaka kye mukola kya mutawaana nnyo era tukyagalira ddala so kati gompi atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku Ssente TV okwate ne kade aka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna era ojja kubeera omu ku abo banasooka ng'okumanya Ssente TV weenaabanga etaddeyo ensonga yonna kakati waliwo wano amawulire genjagala okubanga twogerako ebyabaddewo olunaku lwajjo ennaku z'omwezi za 23 omwezi gwa kusatu omwaka 2024 Yoweri Kaguta Museveni yabadde agenze sayidi zeeyo e Bukedeya mu district Anita Amongo gy'akiikirira ng'omubaka omukyala yabadde agenze kubeera nga ggulawo kye bayita Bukedeya Teaching Hospital era nga essomero lino lyabaddemu omukono gwa Anita Amongo eno nno gye basinzidde ne boogera ebigambo eby'enjawulo Anita Amongo jjukira gye buvuddeko babadde bamutadde kazito k'obuli bw'enguzi era bakyamutadde kazito naddala leader of opposition omupya amanyiddwa nga Honorable Joel Ssenyonyi asimbye Nakakongo amugambye bannayuganda beebuuza omudidi gwa ssente gw'okozesa omungi ssente zino zivaawa era lwaki osaasanya ssente nnyingi bwe zityo jjukira olunaku lwajjo nakuwadde amawulire nakuwadde lisiti y'abantu abasinga okufuna ssente ennyingi okwetoolola ensi yonna nga Anita Amongo akwata kyakubiri mu bakulembeze oba mu bakungu abasinga okubeera nga bafuna ssente ennyingi gw'obanga abadde otambula naffe ku Ssente TV nkakasanga bino byonna wabifunye kakati labayo engeri eyayongedde okubanga erabika nga kirabika omukulu Museveni bw'ati bw'abikkirira abantu abali enguzi bw'abikkirira abantu abasasanya ssente y'omuwi w'omusolo mu ggwanga Uganda okusinziira ku sources ez'enjawulo okusinziira ku Daily Monitor omwaka gwali gwa 2018 eyali Igigi olwaliro Igigi aliko bamuyita Betty Kamya era naye yavaayo n'ayogera ensonga ezaagala okwefaananyiriza zino ze ngenda okugamba omukyalo oyo gw'olaba ku screen yo bamuyita Irene Mulyagonja Justice Irene Mulyagonja era yafulumira mu lupapula lw'amawulire olwa Daily Monitor zaalinga ennaku z'omwezi 7 mwezi gwa 6 omwaka gwali gwa 2018 yavaayo n'ategeeza nti abali b'enguzi mu ggwanga Uganda beekweka mabega wa Yoweri Kaguta Museveni era balina akakwate ku gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni era mu ngeri y'emu balina akakwate ku famire eya Yoweri Kaguta Museveni nga kirabika bano bemulaba mu kamera oba bemulaba ensi beeyogerako nga balabika bandibanga baba batume era yavaayo n'omutwe ogugamba thieves hide behind Museveni's back Igigi eyaliko bamuyita Justice Irene Mulyagonja bwati bwe yategeeza nga kiraga jukira Igigi yabeera avunaanyizibwa ku nsonga z'okunoonyereza ku buli bw'enguzi oba ku nsaasanya oba ku nkozesa ya ssente y'omuwi w'omusolo mu bitongole bya gavumenti oba mu offices ez'enjawulo nga n'eya President Mweri naye bambi ba Igigi abalondebwa naddala mu gavumenti eno ebiseera ebisinga kirabika tebabeera na buyinza busobola kubeera nga butwala maaso okunoonyereza kuno kakati nnyo emabega ennyo mwaka gwa 2018 ekyo kyavaayo nga Irene Mulyagonja ayogedde ensonga efaananako bwetyo kati olunaku lwajjo kintu kino kyayongedde okweyoleka nkugambye jjukira gye buvuddeko Igigi aliko amanyiddwa nga Betty Kamya yagezaako okwagala okunoonyereza ku nsonga zino ezoogerebwa oba bigambo ebyogerebwa ku Anita Amongo okubeera nti y'omu ku bakozesezza obubi ssente y'omuwi w'omusolo era leader of opposition nga akulembeddemu ab'oludda oluvuganya babadde bamutaddeko akazito wabula njagala okutegeeza nti ne Betty Kamya yavaayo ng'ebigambo byayogera nga kirabika biragira ddala ekigambo Irene Mulyagonja kye yayogera era nga wano wetutuukidde ku conclusion nti eno yandibanga y'engeri Museveni gy'abikkiriramu abantu abalidde enguzi kakati Ssente TV njagala kubanga nkuwa olunaku lwajjo Museveni we yabadde ayogera nga ggulawo essomero eryo lyenkugambye yategeezezza nti abantu nga Anita Amongo si bwe buzibu bwa Uganda nga kitegeeza bw'abanga alya ssente ze bw'abanga alya enguzi kaagirye si bwe buzibu bwa Uganda era n'ategeeza nti ekizibu kya Uganda mbu waliwo abakolera abazungu era mbu agenda be-exposinga bannayuganda bangi bavuddeyo nga bali yakitinga ku nsonga eno nga beebuuza bw'obanga gwakulembera eggwanga nga naye option gy'osigaza yaku-exposinga kyandibanga ke kamu ku bubonero obulaga nti olemereddwa era bwandibanga bwe bumu ku bubonero obulaga nti kirabika eggwanga terikyakulima mikono naawe kennyini osobola okkifiiringa zino zabadde reactions z'abamu ku bannayuganda abaawulidde statement eno Museveni statement yakoze yabadde bweti
People like Speaker Anita Among are not the problem. The real problem we have is the traitors working for foreigners. They are not mistake makers, but outright traitors working for wrong foreigners like homosexuals and the imperialists. How can you talk so much on social media about Anita Among instead of those traitors? I'm getting intelligence and we are going to expose those traitors. Jukira, leader of opposition Joel Ssenyonyi lumu bwe yayimirira mu parliament n'aleeta motion eno n'ategeeza nti Madam Speaker bannayuganda beemulugunya ku ssente y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa. Omukyalo oyo yavaayo n'agamba nze sobola kubeera nga nzikiriza ensonga eno eteesebweko kubanga bayinza okuba bannwanyisa lwakubeera nti nalwanyisa ebisiyaga. Kati nno ye yali response ye era bannayuganda bavuddengayo ebbanga ddene nga beebuuza bino bikwataganira wa. Joel Ssenyonyi yavaayo n'ayita press conference n'ategeeza eggwanga nti omukyalo ono yeekwese mu homosexuality etteeka eryo eryaleetebwa mu parliament lwaki alyekweseemu bannayuganda tebaagala kumanya. Anita Among era mu ngeri yemu yavaayo n'ateekawo embeera eraga nti alina olutalo na Rebecca Kadaga nti kirabika Rebecca Kadaga ayagala kweddiza ntebe ye ey'obwa speaker. Jjukira ye yali speaker nga tannaba kubanga asikirwa omugenzi Olanya. Oluvannyuma lw'Olanya okufa Anita Among n'akomawo. Kati Anita Among ebbanga lyonna abadde nga yeekweka mu nsonga eyo era bwe yali ebukedde yavaayo n'ategeeza nti nze nina abanwanyisa abagala okuba nga badda mu ofiisi yaabwe era of course nga Rebecca Kadaga yaliwo. Kakati nno abali b'enguzi abamu ku bantu abavuddeyo amanya gaabwe ne galabika mu buli bw'enguzi ebiseera ebisinga babadde protected by Museveni era wano abasinga obungi bwe bagambidde nti kirabika omusajja ono yandibanga ye muli w'enguzi omukulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agenda ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter n'ategeeza n'agamba nti mu mwaka gwa 2018 eyali Abikkiridde Irene Mulyagonja yategeeza eggwanga nti buli wagezaako okunoonyereza ku buli bw'enguzi obugenda mu maaso mu bakungu ba gavumenti y'eggwanga Uganda afuna omuziziko ng'ate omuziziko ogwo ye President Museveni. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ategeeza nti olunaku olwaleero yabadde ayogera ku lw'eggulo Museveni yaspendinze olunaku lulamba ng'agezaako okutiitiibya okusuusuuta n'okubikkirira Anita Among ayimiridde wakati w'okubeera nga bannayuganda bamubuuza ebibuuzo ku ssente nnyingi za spending ez'omuwi w'omusolo. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agattako nti nga abakozi ba rigimu eno ba propagandist ba rigimu eno abalala Anita Among naye ali omu ku abo era nti Museveni anenyeza abali b'ebisiyaga n'abantu abali bweru w'eggwanga baba foreigners mu kifo ky'okunenya abali b'enguzi mu ggwanga lyakulembera naddala nga bali mu gavumenti ye era nga bakungu. N'agattako nti it's now get clear that it is Museveni who has been sanctioning all these bribes to MPs. Naga nti kiri mu lwatu kati nti Museveni yabadde ngaawa enguzi ku babaka bano era n'agamba nti yapraisinze oba yasuuse Anita Among n'abantu abalala era ensobi oba okunenya n'akuteeka ku b'oludda oluvuganya kyokka ng'ate ab'oludda oluvuganya be bali mu kwebuuza ssente yaffe y'omuwi w'omusolo lwaki espendingibwa mu mbeera bw'eti. Kakati naawe osobola okweyawulirawo naawe osobola okwerabira ensonga eno nti omukulu yabikkirira abali b'enguzi okusinziira ku lupapula lwa Daily Monitor, okusinziira ku former Abikkiridde Irene Mulyagonja, okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu president w'ekibiina ekya National Unity Platform n'abamu ku bannayuganda abalala abagoberedde ensonga eno. Wano ku Redson TV mbadde nina okuba nga mbikuleetera obirabe we bali kubanga okyatugoberera tutuziganye mu updates eziddako kubanga tukyakusombera amawulire gonna nga bwe tugenda okuba nga tugakutuusaako.